Cruise exclusive kosinzidde okubeera nga ate otulabira Allen Cruise agemanya tuli proudly powered by Mcalnet Global Services bali basanga wali Dubai bagamba nti mwana mama mwana wa taata lwaki teweekolera ku ssente agenda wali Dubai basinzira di Dubai wenyini omukulu Michael Mukalazi amwe nyini banyo mukubira amasimu mu mbuuze bya Mcalnet bannange bambi nedda mukubire Mcalnet mwenyini ajja bannyonnyola ate ensonga zolo okubanga ate zigendera ddala mu maaso bulungi nnyo namwesize naye kansube naye tanjiwe nakola ebintu ebyabatwala abaana ebweru ewalala kubanga ate Uncle Michael nonjiwa nza nti nagamba mbeera ku ludda lw'abafaani gye nsinga okusinziira kakati awo nyini olunaku lwe tulina surprise birthday party kino ekintu kye tulimu tetunnatuuka naye ate gye tugenda mu maaso we tugenda okutuukira ekkuba eryo Junior lyakulengeza gye tulaga naye mwana mulenzi takimanyi nti tujja mwana munne ali eri mu nsi zaffe ziye zaffe ze mumanyi naye agambye nti Allen Cruise making sure otuukayo bulungi mwana mulenzi we mugambe we love him so much we are grateful for his music bambi abyakola tubyagala kati gyendi mukulaga Johnny on the camera Ibra Ibu on the still and the mic and of course Allen Cruise atenga Ibra Ibu omuyimbi w'eggwanga genda ononye Ibu music ojja kuba ate omulaba bulungi nnyo kakati Ibu yali ku sterling yatunyola ya naye ngenega yazetta likyaliyo gye ngenda okugula gye njagala okutemesa kale njagala okubanga ate ngenda ndabe kyekiddako wajje tulaga Junior roll it sound it okay cruise exclusive kwe tukyali tugenda ku surprise cake yo twagiteeseteese dda ebirabo bino wano byonna awo n'omukulu bamuyita Ibra Ibu muyimbi wa ggwanga naye and of course ono yamberera ku nkato okunvuga mmotoka okunzaana okunziza wali then nawe bakutani Hash. Anji yogera kunyo Hash. Yeah. Okay. Gwe tugenda okulaba bamuyita Harrison Fire. Yeah. Muyimbi. Yeah. Ayimba bulungi oba agezaako. Ayimbira ddala. Okay. Okay. Taata amanyago. Anthony. Yange, yeah. Gwateeseteese omugole. Nze amuteeseteese omugole. Wamugambye eki? Bino tabimanyi nako. Mwamugambye eki? Twamusibidde waka. Twamuganye kuva twamuwadde ensonga twamuganye okubeera awo twamugambye abeera awo ffe tujja omugyawo okumutwala gye tulina okumutwala era bw'abeera nga aliwo kyasuubira ndowooza kyeyo kiro nnyo ssaawa zino birthday yaleero lwennyini lunaku lutuufu tata gye baliko ssebo naawe oli mu Harrison Fire mwe mwokya okay omugole omuyita otya muyimbi wange muyimbi we omwagala nnyo nyimbiramu akayimba ke simanyi kuyimba aha kati mwasazeewo mugire ne mukyala we oba nedda siri mukyala we naawe oli fani omwagala nnyo mukwano gwange bakuyitani bampita Rashida yimba yakayimba ka Harrison Fire sina kemanyi bannaye ate bafaani gwe togenda kuyimba twazze ffenna sijja kuyimba nze kale tugende mpolampola tulabe ate omuyimbi gwe bagenda okuba nga ate basurprisinga essaawa eno yennyini era nga omukulu soko ddukeyo omuteeka ebweru obeere nga alina kyomulaga ku ssimu ye alimu kubuukabuuka nnyo naye yanguwa gwe aba atusookayo embereebere y'amaanyi nnyo kakati Junior ku kamera kwali bulungi nnyo okubanga eno surprise egendera ddala mu maaso kuba kakati nabagamba mu Mcalnet Center mpeera ddala ne transport yonna bino biba bibo mu kasente awo kale ensonga zonna ne ziba nga tesitambulira ddala wamu gwe yandyagadde naawe noga nti gwe njagala Allen Cruise yaba ngendera ewa mama wange oba ewa taata wange nawo nzija kuwa enamba eri wansi awo gy'osobola okuba nga ate oyitako tubeere nga ate ekintu kino tukikwasaganyiza ddala malidaadi saana muli ready ndowooza tubeere nga tusimbula kale essaawa eno yennyini muzikirize tubeere nga ate tutandika okutambula mpola eno kati leta nkwate bino kati madamu muwe akwate keeki ogulewo era bwe tutyo tuyingidde
buyingidde mulindeeko madama Maloita wayina keeki. Tutambudde mpola 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 era nga yoga sebo tutuukidde ddala mu maanyi wakati amaanyi ddala. Sebo sanyusa okulaba sebo. Muleete ebintu byange. Alisoni esanyu oliwulidde? Waddawo ojjo ndowooza ng'ogamba obeerako di cruise exclusive. Disted ogamba otya bro? Ensanyusa okubalaba. Bikanze bantiisatiisa mbalaba bantiisatiisa balaba batiisatiisa. olinganga tanakikkiriza oli bunkutekanawo yanayize. ogamba otya? Sigamba mwana kyekiriwo. Wenna osanyuse Nsanyuse obaleeta obisuubira wakimambisuubira nolwayo nsanze mu makiiru gange. bagambye eki Kuŋŋamba ki? okubeeza wano ewaka wendo olina kyonsensinga oba nga tonnaba? Just nze nganze birthday ntera kubeera nga mpoyeemuko wano. Nezwa plans zonna zibeera always after the day. Yeah, so this is really a wonderful surprise. I'm honored. Tewakitegedde? Sijja kulimba. Ibra jangu eno nkwateeko wano microphone tugire mpola mpola ntandika okusaba okulula ebintu by'omugole. Kutamako. Kaakati nyangira okutegeeza nti waliwo omukyala wamu ne group yonna eya Team Harrison Music. Nze ng'omuntu nange omuyimbi mbadde simumanyi, but it's good nti nange nkoze eki ntegedde nti waliyo omuvubuka ayimba Mr. Harrison. Ajja tuyimbiramuko tumanye style kijayimba. Tomanya munnange ensi eyinza n'okukuteera wano. Naye nga baŋŋambye bakwagala nnyo era kyokola amasaati ago galaba sembera ano taata fukamirako wano basobole okulaba essaati yaffe eyo. N'amasaati ago gonna baagakoze ku lulwo. So nga baŋŋamba nti toggwamu maanyi. Oyinza okuba tonnamanyikibwa ggwanga lino naye ate luba lumu olwo n'omanyikwa. Era nga baŋŋambye basose ne baŋŋamba nti omukulu bw'omutuukako bw'oti kasita omutuukako bw'oti kasita nkutuukako bwenti sooke nkusimbe buno obuntu obu osobola obbusumulula ebo babies yabugireyo mu kamera babies munaye abaana bakwagalira ddala. Abaana bo bakwagalira ddala. Tujja kuddamu keetaaga birimu. Ojambaliddewo taata kituufu ekyali awo olemwa. Junior ebyo nabyo birina ebigendererwa. Ate ebintu byabalenzi manya abalenzi twagala nnyo ebintu byasimanyi bampeesyo sweet bagireetereko ekireya. Ebintu byaffe kati awo bagambye bw'oba omaze okunyumya balansinga bulungi microphone tonyumirwa nnyo Ibula obalansinge. Baŋŋambye ne bino nabyo baaba sooka nabyo byesale baana basiimye. Tonnamanya kiri wano eryo ssebo ngoma nene gye bakusindikidde okusurprisinga. Laba nno Harrison
Gwe, yomanya. Okikubye teeka no mukamera bulungi balabe omuyimbi w'eggwanga. Abantu baba tugamba ki? Baba tugamba ki? Kubirako n'endala. Ayayaya. Bannange obukubye. Anaye. Ay. Jango mpekata weno Junior sembero mpekata weno. Mama. Ebada. Yamanye. Alali. Ebikola. Bigwa. Ekimala. Kati kyekyo. Junior tukomewo waggulu. Era nga tebakomye okwo. Ne baŋŋamba nti omukulu oyo batugamba mbu mukikuwa mu kusabula ekikumba. Mbw ate olimo. Tetwagala leka kasasiro sebo. Olaba mbijjamu jere tulina okugenda n'ebyaffe. Munzita. Obirabye? Ne bagamba nti omukulu akuba atya ekikumba ekimu ne bakwongera. Omukulu akuba ekikumba. Siya. Ne baŋŋamba. Akati waliwo omulala yagambye nti bw'oba okola music mutunulira nnyo ebintu ebino simanyi budde ki byonna ebyo. Bagamba nti ate kati akazigo alabika omwana yajjanga obudde bugenze watuukawo leeti byonna n'abikuwa mu ngeri bw'etyo okitegeera. Era ne bagamba nti oli musajja w'amaanyi. Kino kyo kyebikkulire soko okibikule ng'okitunuze eno bwoti. Anti ffe tusooka okiraba ffe abalabi. Munzita. Munzita bwekyova mumanya. Obirabye? Bavubuka banno bambi. Omanyi kitwala kinene nnyo omuvubuka muno okukwata ka budget ka katono n'akussaamu ssente. Kitegeera. Abantu bamanyi engatto z'abalenzi baziseera. So kakati omwana oyo bw'aba avuddeyo n'agamba nti ate kino gwe aba asooka. Bannange ab'effitina mujjewo biri ebintu. Kati eyo be baana battu. Oyo bayita baana baliwo. Be baana eno ttiimu eyasobodde okukola ekintu ekyo. Neyanziza nnyo. Wow. Obirabye? Wow. This is Happy so nice. birthday, our papa. We love you so much. This is so nice. Nice. Umanyi nakumanya nga Segirinya. Segirinya yagamba sikola ki? Awo tuvaawo. Simanyi nakumanya. Era abaana ne bagamba olunaku lugenda kuggwera wano bwe ruti. Gijjeeko akaveera. Leeta akapala. Eva. So je tulabe ebyakabi. Leeta kati? Akapala. Eva. Soko je tulabe ekyakabi kino gyawo tukikoleko. Tusobola okusumula kano akaveera. Sumula kawa akaveera mpola. Kyakabi kyaffe. Ono ye mukyala waffe? Sister wo. Eva gyebale. Munnange naffe tuli eno ku party after party. Mugamwanyi okuba mwagala kufa bukke. Baana bawala ne baana balenzi. Keki yo etwogerera. Leeta akasara. Nenga kyomba manya ndi musanyufu nnyo. Mwena nawe ne ttiimu yomwe bali kujja nalagaana. Bebaza nnyo. Kino kitegeezezza ki mu music career yo? Kino kimba jangu otulireko wano omwana omuwala nga bw'atusalira ano ku keeki. Kwigamba mulinze sembirako eno oleme pole ereme kugira kuzibiikirira. Kwegamba muli mampulira amaanyi ag'enjawulo ne mpulira ate nga bampadde ebbanja ly'amaanyi nina obutaba disappointinga nogezaako okubeera nga
nga nina ebintu byenkola nga tweyongerako bweyongezi nabo owa music posinga neme kulabika nga ayinza okubasuulirira oba n'okubasuulirira kyo kyennyini begamba kinyongeddeko okumanya nti nno waliwo section y'abantu nga banfaako banjagala kubanga era nange mbaagala era nabo bakimanyi bulungi naye nga kino kyamaanyi nnyo because it's the first time of course. Yes, of course, and it feels very nice. Ndi musanyufu nnyo n'kyotasuubira ky'oba omanya. Ki ekisinza okusanyusa nga wakatulaba? Ekisinza okwewuunyisa? Just no bingi because gwe mbadde situtumitingangako so kinsanyusiza cause bulijjo ndaba exclusive ne skits ez'enjawulo so kino kintu kirungi then n'okubeera nga ate bazze kunsurprising on a special day to me like this kimpulisiza bulungi nnyo. Kino kikuyigiriza ki mu bulamu naddala ku mikwano? Mu bulamu just tulina kwebeererawo nakubeera bamuzima eri buli omu nakufa ku bantu batufaako. Music omukoledde ebbanga ki? Si ddene nze nga nze nali mbadde mu medical field ebbanga erisinge so when I deciding a music I think it's like obadde musawo? Ndi musawo. Oli musawo? Lwaki wavudde mu busawo? Kino nkyagala ate nga there's light with it so sinti kiri nakisuddewo but naye ng'okyakola? Are you still practicing? Sometimes sijja kugamba lately not so frequently yes naye nga sawa neera n'ofunamu awo gundi nga tukukanika. Naye nga music yesu afa obadde wakalilizingako ennyimba meka? Official release zange ennyimba 2 yes official release ennyimba 2 naye nga omanyi nti you don't just come out nogaa nti kati otandise okuyimba otandika oyiga boti omu studio kati nze mbadde nga njiganga okola practice yange ey'omuddwaliro obwentyo so when we started making music ne team yange netukifocusingako that is when I was like kankendezeemuko ku time jempa medical field. How music wo omuntu amufuna atya ku different media platforms okozesa mannya ki? Nze Harrison Fire. Yes, Harrison Fire ku YouTube yange Harrison Fire paso ogenda kuna subscribing ne balaba waka kwe tuyinayo tuli very happy nti akayimba kafaka kabambiko owuliddeko video yako ina 104k views in 3 I think in 3 months. 104? Yeah. So kade kacyakoze bulungi abantu badde batulaze love bulungi era twebaza Katonda for that so tukiraga nti kale tulinayo tugenda so basobola ogendayoko ne bakebera kakayimba bakayita bambi waliwo nege twasooka okukola bakayita right now ko tekalina video naye kano ko kalina video akaba kyasinza okukatambuza kano kayimba ka mukwano anti omukwano bagujjumbira ate era Katonda akuyamba nobanga osobola obuliza omuntu obulungi okuyita mu kitone kyo then kino kyo kikuyambako okutambuza. Bayimbire mwaka akayimba ako. Bambi nkwata ku mukono baby mpulira ngonze bata ku mugati yegwabulako amalusu mbadde nsonze seba sekilo nga mbilowooza nennemu otulo ndi muziro sina kabilo obuzito ntaddeko kilo wobeeleyo nange nno manya ebibanja bingi eno wobeeleyo nange nno manya ebibanja bingi eno. Vocally you're good. Bambi oyimba bulungi. Your credit kyenyinza okuwa. Yeah? And I promise you nja kuyambako kyenabanga nsobola. When you release a new song, always contact me. Ogenda funa my direct contact. When you release a song, always contact me. Tumanya nyinza okukolera ekintu nekitambuza olaba nkoledde abalala. So naawe nsobola ate okubaako nekyenkola ki nekyenkukolera
another thing, believe in yourself. Music alinga zaala oteekamu naye oluusi ofuna oluusi tofuna. Yeah. So bantu bangi buli omu naddala ebintu byaffe bino ebya art oba oloota olina ekirooto but batono nnyo abasobola okutegeera ekyo ekirooto ky'oba oloota nti bizibu byakulaba kuba gwe abakifiiringa gwafiiringa obwa sita bw'oyagala obeere. Yeah? Nze nagambanga abantu nga njagala okukola bino ebintu nga njagala okubaako kyembeera mu nsi naye nga buli gwe nkinyumiza alabira ddala tekisoboka because olwa society y'abantu gy'obeeramu oluusi mu family muyinza okuba temubadde muntu akifuuse oba tebalinamu career bwetyo so kiba kizibu kyakukkiriza naye I believe in you ojja kuyimba and you sing naye kyenkusaba tomera malala and teweerabira baana abo obutono bwabwe bwe bali gemaanyi lwaki ndi wano so tobeerabiranga and always bw'obanga olina gw'onyezza kati sitomwe mufuna engeri gye mukitereeza nga abavubuka but thank you so much, you're a humble guy. Remain humble and put up there your music. And for all the TikTokers out there, mnonyeeko Oluyimba, it's a good song. Mpozi n'ekirala nga 29th omwezi guno tugenda kureleasinga gundi yaffe eringa EP stroke album bagiyita 1000 songs. Yes, tugenda releasinga ennyimba sirumu tugenda releasinga ennyimba bagiyita 1000 songs nga 29 kuliko ennyimba eza genres enjawulo so nga 29 October ono yennyini tugenda kuba tuta music. So how do you distribute your music online? Okay, nina ojeko YouTube ngojeko nina nyambako okudistributinga kwezo online apps ezo Deezer, Spotify, Apple ebyo waliwo distributinga naye accounts zaffe gye ziri ne music oyo gyali wona. Yeah, so tiimu yaffe kale tukikwasaganya kale mpola si nti kituuse we twagala but the growth is seeable. Yeah, kirabika nti at least waliwo some work. Yeah. Is there any last words byewandyagadde ogamba abakulaba for the first time ng'oli akulaba for the first time? For the first time oba ondaba nkweyanziza nnyo okubeera ng'olaba section eno eya Cruise Exclusive webale nnyo kunkyaza no nakwebaziza webale nnyo kunkyaza Cruise Exclusive eno nali njagala nno nene ngamba wayi Cruise kankole nkigamba nnyo abavubuka ne mbagamba kale yes oyinza okuba oyagala kujja ku platform yange naye always advise people kola nnyo oyinza okuba sigwa mpise naye abaana bo bataddemu kinene nnyo okulaba nga ntuuka wano so nawe kitegeeza nti okoze n'obalaga nti oli worth ekyo oli worth bo kussaamu ssente zaabwe. So mbebaza amanya bampita Harrison Fire nyimba music afropop afrozouk ne R&B ye music gwenkola nina obuyimba obuli released YouTube channel yange so ogendayo nokeberayoko Harrison Fire osobola n'okunfollowinga ku Instagram Harrison Fire Facebook yange Harrison Fire ne Twitter Harrison Fire byonna tuba tusobola okukwatagana. Yeah. Okay. Kale, thank you so much. Mwebale nnyo baire ddala banaye mugende muwulize ku music wono omwana mbadde mmanyi ngenda bansindikidde omuyimbi nga ngenda kulya music banaye nkwate ku mutwe ngambe naye vocally ali so good. Yeah, nga bwe tuleese abaana bali Young Voice nga bwe tuleese ba Unknown Prosper, give him a chance. Yeah, for the TikTokers out there, look for his music. Tusitule abaana ab'emyaka gyaffe tusitule abayimbi ab'emyaka gyaffe mujja kulanga ekintu kino tukinyumirwa wamu. Otherwise njagala okwebaza Junior, thank you for being on my camera. Ibu, thank you so much my brother. Okubanga ate tusobodde ovuga ne tutuuka bulungi katutabeera tuddeyo mirembe naye ng'ekisinga obukulu mu byonna kwe kubanga tutuuse mirembe omukulu ne tumusurprisinga naafulamu essanyu. You know, it feels good okulaba nga maybe omuntu gwe bali tosuubira kujja wakaawo ate akusanze wakaawo badde tomanyi tomukubidde essimu tokoze eki but it feels good. Yeah, so otherwise njagala okuba nga ate mbasubira n'olunaku olwaliro sibe bulungi mweraba.